tukulikayo mu mulango bwaffe obwabakama baffe tukyagenda maaso ne programu yaffe eno ey'omudaala nga tuli eno eGomba East katugende mu maaso tulaba ate bagamba ki. RDC ekibuuzo ky'abantu bano kye bagamba ettaka si lyawaswa ate emboozi mu ngeri gy'onnyonnyolamu olinga gwe yakkiriza nti ettaka lyawaswa tuwuliziganye olinga yakkiriza nti ettaka lyawaswa era n'otuuka n'omukkiriza agabireko ebyapa ate ng'abantu baagaba akwata ettaka lya Nuruddin n'agabirako Nsereko mu bufunze eddakiika emu naye njagala tube nga RDC atuddamu yatugambye ye tagaba ttaka. Muwulirize nze sigaba ttaka nze sigaba lukusa lwa kugaba byapa omuntu awaddeyo identity card ye mureme tuwuliziganye. Okay, omuntu akoze atya? Omuntu awaddeyo identity card ye n'agamba nfunire ekyapa n'asayininga ku transfer form yaba akkiriziza sinze naye olw'okukuuma omutuuze wange kyamaze okukkiriza nfunako kopi ntegeere nti yakikkiriza. Kati mwawure ensonga nze sigamba waswa ntono muwe ekyapa ono tomuwa era gwe togamba nti ettaka lyawaswa weesalirawo n'ogamba waswa njagala kyapa bw'omala omugamba n'omusayiningisa transfer gw'oteekako omukono RDC tateekako gw'oteekayo endangamuntu RDC tateekayo. Mbeyanziza nnyo RDC nga bwatuwuliriza njagala tusigale nga naffe tuyina empisa nga zaalina kuba ate nno yayina ne ku buyinza naye agamba baleke bakole ki boogere. Kati musigale ekyo ngenda kuwa Sekooli omuzindaalo naye agenda kwogerera eddakiika 2 nyina n'abantu abantu nga 3 tunzike program tuve wano RDC abacha bagenda kugira gojjo okumala program mundakiika emu. Okay, mundakiika emu oba ojja badda mu lumu. Yes, ngenda kujjewo kansoke mbe chairman Haji salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sembera saidi yawo wanwe wati. Yes, amanya go isebo amanya ganze Sheikh Badru Kayongo okusoboka bende njalo nnyo okwebaza aba Vision Group okutuwa akaseera kano nebaza ombaka waffe yakitaddemu amaanyi ku nsonga eno omukulu Kalule Sengo. Yes, nebaza n'abakulu bano okubeerawo nkulu RDC DPC abakwatibwako ensonga eno bawayo obudde ne bajja bawayo obudde buno naye ng'omutaka ng'omutuuze era nga ng'omusiraamu tulina okusooka okunogwa eddagala ebintu bino bikakkane. Ishu enkulu eri wano wadde balabala bazzeewa eri ku Nkwale Kitemu Koome awali omulamu awali ettabbu naliwo ng'omubaka era akoze olukiiko n'ekyamalo C5 kulafa RDC DPC n'abalala ne tugenda mu kifo kennyini ku site ne tutuula bwe twatuula twalisolvinga twayisa ne tugamba nga bakulu ba security batugambye nti abakulu okuva waggulu bagenda kujja bona awava order from above bagenda kujja ku district batuulera bakulu bano bonna balebe batereze ensonga za Nkwale naye kyatujja enviiri ku mutwe ffe abamu baatujjamu ne baga nti olukiiko lwabakulembeze aba waggulu ne tusigala ebweru gati bayayi mu piiba bammeya n'abalala bagenze mu lukiiko olwo ekyatumalamu ati wenzija ssebo ffe kyatumalamu bwe lwatuuka ku district abakulembeze abalondebwa abantu babaganja olukiiko terubakwatako lwaba security bokka era babagobamu naye ogenda okulingiza munda ng'ate abantu abo batudde no mu lukiiko batudde ne waswa nga waali yatugaa ti subhanallah kiki ekigenda mu maaso kubanga olukiiko lwali badde oba RDC bannange mumpulirize mumpe time n'abalese ne mwogera katwogere ebigambo bino nga tunoonya tutereeza ensonga zino. Pulezidenti w'eggwanga mukulu RDC awuliriza akagambo kano. RDC kawulirize statement yagiwa President His Excellency statement eno yagiwa ng'ali Kyankwanzi ng'alina bakulu abo ng'abasiibula be bagenda ku induction yakizeemu
joluno lwabadde wano ku lunaku lw'abazira enyakasanje n'agamba nti nze saagala muntu yenna naggagobo oba ow'ettaka okusengula abatuuze era nsaba ba RDC bannyambe ku nsonga eno. RDC atagende ku nsonga eno oyo aveewo. That was his statement. Nolwekyo ku nsonga eno nsaba RDC waffe ani amwogeza njagala afune bino mukadde waffe RDC tetukulinaako lutalo teryakukyawa naaka buli omu asula mu nnyumba ye ofuna musaala gwo. Tuli wano ng'abatuuze bagomba abalwana ne Museveni ffe ennyumba eyo gy'okoleramu baagikuba ekikompolo yo neyabika nga tubonabona wano ne bakita ffe Museveni n'atununula. Yensonga lwaki omusajja oyo tumwagala mamba tetukulinaako lutalo. Senga onookolanga muzeeyi kyategeeza abantu gwe otunula bwoti si gwe RDC asoose Gomba bonna babadde wano ng'emisango gy'ettaka weegiri naye lwaki abantu wano baliyakitinga nnyo gy'oli ku nsonga y'ettaka. Ekyo kyoba otunulira kyokka kubanga uliza maama wange tibakuzaala mu Gomba tibakuzaala bagutambala soli wakuno bakukyayira ki mukazi wattu ekiba omutawanda gwe balina oze nnyo ku sayidi ya Waswa yekka kyekyoka tuli kirala tiwali kirala maama wange. Kaakati nawe tunuulira olabe omubaka bwe twava mu lukiiko oluli nga balaba ab'omu bagobedde ebweru bo ne bakwatagana ne mmeya tekimu kye tulina okukola katugende eri akakiiko ka pulezidenti ke yassaawo ku by'ettaka akabamigemeire ne basula abajulizi ng'abantu ne bagenda ew'omukyalo oli mukazi wattu naye enzoba gatakumanyi n'agamba bwe bamala omunnyonnyola oba bamumatiza nga bw'ogambye oba bamubatiza mu bukyamu oba mu butuufu n'akola ebbaluwa officially n'akuwandikira n'akugamba nti nkusaba ng'amateeka bwe gagamba nkusaba oyimiriza activity yonna ekolebwawo oba ntuufu oba nkyamu sooka ogiyimirize tulabe ebintu bino nga bwe bitambula. Gwe wawakanya buwakanya n'ogamba nti aa nze si abo bakyamu bakuwaddenga information nze kiwali kyenja kuyimiriza. Kaakati mumpulirize obuzibu obwo ssebo bwe bwava. Senga madamu ono yakkiriza nakati okay oba muwaddenga information kale kannyimirize naye mwamba jangu olabe. N'amuyita n'amugamba nti bakulimbye ekituufu kye kino tutuuze olukiiko wali naye ti respecting bamugemeire president wamanga mubaka we oli yalonda akakiiko kali kawandiise ebbaluwa waliwo ebizibu bivuddemu n'abantu okufa omubaka asituse n'omukiisa omulamba gwaliga nti okay baba mulimbye maama jangu ne balize wano kati bino emivuyo senga tigiriiwo kaakati abantu bafuna byapa abantu babagoba mu mayumba gaabwe. RDC yaliwo n'agamba nze nkuma abantu na byabwe abatuufu nnyo okufuna ebyapa abantu babagoba musirike. Njagala nkutegeeze ssebo wuliriza ssebo wa division muzeeyi musajja mugezi akuwa tayimu n'akuwa tayimu naye mu constituency ye gyafunamu 98% ne bagerimu emivuyo gino gyonna oteeka to handle it with care kubanga abantu tebalina kirala kyonna. Toyinza abantu ebyalo 5 nga Waswa abigaŋŋamyeko bw'ati bagamba ono n'asenguka kati asengula abantu ebyalo 15 Nkwale Koome Kitemu waliwo Nsaasi ne Koome otubakatazirina mule kirabiro kwa ku ttaka lyagamba kaakati isu eri bweti kano ke bagambye twasaba mu lukiiko twali ku kyalo n'abatuuze nti maama tukusaba gowa security njagala mugende muyite Waswa tuyina land officer wa district ayasoma ebyettaka tuyina cartographer tuyina abasaveya abasasulwa omusala gwa district bayite Waswa n'ebyapa bye abakugu abo RDC n'aba security n'abakulu abakulembeze batuule wansi omusajja oyo aleeta ebyapa bye babitunuulire babiverifying. Olwaki twasaba ssebo ono kyasabye oba ebyapa bya RDC akakasa nti bituufu bano bagamba nti bikyamu. Waswa aleete ebiwandiiko bye kyetwasaba madamu oyo nze naye mukale mu lukiiko abajuzi bano banjulira nga tuli mu kitemu nengamba nti mukulu RDC yali agamba nti mulagidde namugamba no sikola it is a request
gwengo wa security kulw'obulungi bw'ekitundu leeta waswa abonyabonya abantu bano ne bapabye byonna mutule ku district ne bali abakulu abakuguba ebyapa baverifying ebyapa bye kyoli mu kuŋŋamba kantegere nti kino ky'otegeeza tukitwale nti waswa mukyamu n'abatuuze bakyamu otyo RDC kyaba atwala ffenna tutuule ku mmeeza y'emu mu lukiiko lumu kitwasaba okusooka mwali musaba tuyite buli gwe kikwatako otyo tutuule ku tebo y'emu otyo tuleete abakugu ab'enjawulo bano ba byapa bano ba quantitative bano baki bwina aveeyo ku mmeeza otyo tugambe okay ogamba kubanga tibiva mu ggulu wano mugamba wammwe awoli endi kakati tulaba ensonga wejjira sebo kakati omukadde waffe tetulinako bukyayi nze njagala nnyo Museveni abantu bammanyi njagala nnyo Museveni kakati oyo mbaka wa president tayinza kuba ng'akontana ne MP kandidate wa NRM akika mu parliament akontana ne historical member meya ng'ate balwanirira abantu tula wansi ogambe nti obuzibu buli luddawa lwaki bannange bano bakulembeze bannange kino bakiwakanya n'olwekyo tukatutule waswa jangu leeta ebiwandiiko bino nze nkukakasa ebiwandiiko bye bituufu naye MP ne meya n'abatuuze babiwakanya jangu tutuule wano n'abakugu bonna nga webali ebyapa bye bwogamba ddala bituufu ye ng'omubaka wa president kulwa his excellence ye naye kakati wano obuzibu bwayolekedde kamaleyo kano sebo ogenda kukamalayo obudde obulina mbulina tuwuliziganye nze naawe RDC omutima gumugamba nti oba obubaka mumuwadde obuzito mumutaddeko bungi abakwatibwako bangi chairman obeero si 5 tumulese meya tumulese owulira kyenjogera nga tugamba nti oba RDC tumusabye ne chairman ero si 5 tumukole ki tumusabe ne meya tumusabe bonna tubakole ki babeere wamu naye tuleme mukubamu musumaali abeere ebyo birowoozo kankuwa information sebo kankuwa information mpa mbuuziza ekibuuzo ekigamba nga kibuuza maama wange RDC nti yasoose okubeera RDC wagomba ekizibu kyasanze ye taagala kukolagana banne ayagala kukola bwoku Okay, tugenda maaso ne programu yaffe ey'omudaala tugenda kumulamuko katono ate tukomewo tovaawo tukyagenda maaso ne programu yaffe ey'omudaala.